ffe yetwatandika nga abasinga baginyooma etandise okuvaamu ebibala ebirungi. Ndabira ddala nga abaana be nasinkana wano emyezi egiyise banjawulo nnyo ku bendaba kati. Ripooti eya RDC mugiwulidde nti ekimu ku bigendererwa ebikulu ddala ebya pulogulaamu ekyokukendeeza obumenyi bw'amateeka kirabika ekyo tukituukirizza. Bagamba ebintu nga bino tebikyaliwo ddala mubirabire, enjiri tekyaliwo, mwagivaako, abeeyo mwagivaako, abeeyo mwagivaako, obusimu tetukyanyakula, ne bwendekawo neryange emisangawo oba munimba genda kubagezesa ndabe ripooti gye nnaafuna. Gavumenti nazo tuzigyewo kubanga mmwe mwabali wano ne bannaffe abatali wano bannabyabufuzi baali bakozesa mmwe okuteekawo eggaali ezo. Mumpulira era omuntu yenna akomangawo n'agamba nti azimba ggaali ezo genda kubakozesa kuba kamera za poliisi kwokya ebipiira ku nguudo, oyo mumuropenga ddala. Muwulira mukole ki?